Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ndaira sirimba leero bino binjogera byakumoyo tobola omutima gwange munda tegukubira nze ne guntujja omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli siryasenywa nze sebaka nyabo Mukone wali kubira ngo Kyalaba Delta TV tukole City Bridals yayambaza omugole nayambaza n'emperekezo nange nanyambaza bali wano banyumye bonna ba young girls. Oh my god. Hi Perekezo. Wow. Hi Sharita. Hi Sharita baby. Mpa high five, high five. Yes, 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 yes. Yes. Ania sinzo nyuma. Mutupose ngira mpozeza kabitulabe. Okay. Kakati ani addako ku mbaga? Nze. Wali watazemu. Ku mbaga mami kasita kiggalo lwaleero. Ffe baddota ffe tuddako. Mwogere gwogenda okugulwa. Kyamma kyange wenkugamba Haji. Nange Haji. Gesinga serious. Na chigala. Gesingira ko. Ono. Tukulina ye. Naye bannange. Amoloza kuchikumi tatiye mula wange. Oza kuchikumi amwagala mmeka. Amwagala 99 kyenda mwenda. Ayogera ku Dr. Chi abera amwogera ko ati. Abera mwana nti yamutusiza wali ya manager we. Kale baka boga masenga. Senga munange webale kutuuka ku buwanguzi era tukwagaliza obufumbo obulungi. Senga kula na mabera mami wange nze nsaba busabi Katonda amuovu amaka malungi era kigale takigula. Mugole tupi. Bwana mami waffe senga kula nama. Bane tuli basanyufu nnyo twebaza bane Allah Katonda okumanda tuse kuna kuno lwaleero era tusaba ffe baddota akigadde leero akigula Mugambe mukayimba kati. nkayi kati sali kibuli kisingo no banango kunyakawo akawo alina ebisanyizo saka birimu akawowo omukwano gwalina gwa birungo gujjudde mwakawo bakadde musiibule mami kulanama naye neddobozi liri awo naye naawe sooka onsekeremuko ekirabo. Bane esenga kulanama mwagaliza birungi byerere naye nga kyemusibirira yekwase Mukama Katonda. Yes, sanga kulanama mwagaliza birungi byerere nga omukwano gwange Yes, mwagaliza. Amina. Nze banna esenga kulanama nange mwagaliza birungi byerere n'obufumbo obulungi era mwegomba nnyo kuba mukyala mukozi ate muntu w'abantu. Kale banaye tugenda kwekubya ebifaananyi katupozinga 1 2 3. Mukwane bali kubera ngo cyari muklaba Delta TV tukole ekiri wano banaye kikakyerere omugolo mwami agenda kubera nga avayo cyagala kutegeeza nti keki yoje bakoze yakulana mahamojeri banaye kibadde kikakyerere kakati mukasera kano balina engeri gye baorganize bwe ekintu kyabwe nga bagamba nti omukyala oba omwami asooka kuyingira yekka oluvannyuma omukyala nayingira yekka naye ng'obusanyu esanyu eriri ku bantu bannange kika gitawo
musikuno ng'okunyumiddwa nnyo. Owaaye singa kulannama wabeera ebintu tebiyinza butanyuma. Kitegeera. Weewaawo Sharita weebale kunyumira mukolo gwa ssenga. Katonda akuwe by'osinga okwagala. Ne Delta TV ebeerewo. Kale nomukwano sigala ng'okyanyumira omukolo omwami ali mukujja amazina gokka gazina galaga buwanguzi bwereere nkwagala nnyo katumire ffena nenga tukyagenda maaso ne City Bridals eyanyambaza ate Sharita's Hair Clinic nenkolako enviiri. Oh my God, nyumirwa bunyumizi nze nkubuulira. Delta TV tukole. Allow me to introduce to you officially abagole abakyasinze okulaga esente mu Uganda, abagole abakyasinze okwesaana. Bannange omugole omukyala bwaseka alina erinnya lya Gold, yenna afaanana sente, anyirira, alina figa. Banne omwami n'omukyala balubega. Kwekiruma agende yete. Kwekiruma agende akola atya? Yete Sharita. Congratulations. Thanks. Otunulira obulenzi oyagala tugamba ki? Mpulira njalika bwabisi Sharita. Kino kye nali nsaba. Era Allah n'akinkolera. Era Sharita nkiggadde. Okiggadde ate naki? N'ekisumuluzo n'ekikanyuga mu nnyanja. Gonya N'ekimira. Otunulire ekyape ekyo soko kiwani. Hi baby. I love you. Njagala kumatiza bannayuganda bonna nti buli alindaba nga nnoonya ekisumuluzo mu nnyanja aginyikangamu n'enjigubira mu jjala. Agowane ekyape ekyo sebo. Wakabi wange. Wange ngobye kubayaye baba. No badde bamba tusa. Abula tukigadde. Kyani asinga okwagala mu nze nsinga. Kati asooka okugamba nti no nze asinga nga yasinga. Ani asinga okusinga? Mwehaga. Mwebaze ku bantu tubaleke mukwano.
bannange njagala kwebaza bannayuganda bonna abatubeereddewo ku mukolo guno. Mwebale nnyo ne musiyaguka eggendo okuva ebwere n'ebweya ne mujja Entebbe ku Waterfront Beach okulaba Ssenga Kulannama n'omwami w'Essaka nga bakiggala. Mwebale. Kayimba k'otegese omuyimbira soko kati musakulinge ku just one line. Bantwale ewa dadi yakuleeyo tokyasaana. Bako kyonnamo. Nze. Nawe oyagala muyimbira. Sijja kuyimba. Naye nsaba kwebaza abalabi ba Delta TV nimwe musinga. Ati nebaza n'aba Delta TV mwebale kulaga kifaananyi kya kabi. Mu butuufu mwebale mwe musinga. Mwebale kulaga mbaga yaffe. Mugenda ludda wako honeymoon. Biwanvu. Wala ddala. Gwe bajja tuwulira. Kati baleke mugende bannange, mwebale kwagalana, Ssenga weebale kunyuma nnyo, banaye Ssenga ng'anyumye bannange, this is so nice. Naye mmeetu, obwedda weekwekawa. Owedda wendi wano ndabirya mugolo nno. Ng'onyumye. Kitegeera. Tulage gwe ku figure, kitegeera mmeetu. Yoyo mmeetu. Baatugaye mbw ekigulu nakyo kyakabinyo mu kisusubiddwa. Bahaji badde bangobye muzikiti muswala. Nga bagamba batya Bahaji? Nga bagamba mbu nyambadde bukunya ebintu mba mansulidde. Kyova ku Delta TV tukole nkwagala nnyo. Bannange baziba mpisa teribaddeko ne muwayiriza abantu tibaka mu nnyanja yasutereze ku mpisa teribaddeko. Okyalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli serious nnyo nze Ssebaaka nyabo